Olutalo ku muzikiti gw'oku Baita Ababiri okumanyiddwa nga Masjid Salon Pasinsimbe Memorial Mosque lweyongedde olw'ebigambibwa okuba nti baatunda oluggya lw'omuzikiti guno. President Museveni tutase kwala DC, DPC, osiwo kubaita lukundo, osiwo loya. Kigambibwa nti Ibrahim Mwanje nga muzzukulu wa Nsimbe ye yatunda ettaka ly'omuzikiti era nga yaguza emisegwanyi abasiraamu kye bagamba nti tebagenda kukikkiriza. Bano nga bakulembeddwa Mutebi Juma ssentebe w'omuzikiti guno bagambye nti Mwanje akozesa obukumpanya okubba ettaka ly'obusiraamu kyokka nga lyaweebwayo jjajja w'Ensimbe okusobola okuzimbako omuzikiti. Omuzikiti guno gubaddewo okumala emyaka 33 nga weeguli. Buli adayitawo mu kkubo nga bamukuba emmotoka nnyingi bazikubye n'ababodaboda babakubye. Ekkubo ne balisalako nga tebakkiriza abantu bayingira ne baddako. Gavumenti ya Uganda oba Pulezidenti Museveni aveeyo atukole ki atuyambe kuba tukooye embeera eno. Agambye nti balina ebisaanyizo ebibakkiriza okulaakulanya omuzikiti guno nga baguzimbako kosa n'okusaako ekikomera naye nti Mwanje abalemesezza nga baatuuka n'okukuba emmotoka z'abantu ne poliisi amayinja. Tetulina tteeka lye tumenye naye Ibrahim Mwanje ne mwami Oloya Geoffrey OC Operation nga we yazze wano n'amukuuma n'amuwa obukuumi obw'enjawulo okubeera nga atataganya abasiraamu. Agenze mu maaso n'agamba nti waliwo abasiraamu abaggulibwako emisango n'okusibwa. Nze chairman imaamu muganda wange Farouk Muwonge bonna tukwatibwa ne tuteekebwako ebisango eby'enjawulo. Sheikh Muhammad Badru Kirya imaamu w'omuzikiti gwa Nsimbe agambye nti abakuumaddembe bakoze kyamaanyi okuwa abakoze ebikolobero n'okwonoona emmotoka z'abantu n'ekikomera obukuumi. Twayambiddwamu ekintu kimu okuba nti temuli yafiiriddwa bulamu bwe naye nga n'abaakoseddwa abaakubiddwa emiggo nabo baabadde bangi. Imaamu w'omuzikiti guno Kalya Muhammad yennyamidde olw'ebikolwa ebigenda mu maaso ku muzikiti guno n'alajanira Ssaabaminisita Nabbanja ne minisita w'eby'ettaka Judith Nawule n'abakoba okubayamba. Era eddoboozi nosaba lituuke eri Prime Minister ku mbeera ya wano ekwatibwe mangu ddala ebeerenga egguka. Omubaka wa Busiro South Charles Matovu yennyamidde olw'okubanga omuzzukulu yatulugunya abasiraamu ku ttaka eritali lye n'asaba abasiraamu okumutwala mu mateeka ng'omuntu. Kikyamu nnyo omuzzukulu okubuukanira taata be nga teyagaba kutawanya bantu. Era nsaba naye mumutwale mu mateeka ng'omuntu mugekubya ettaka. RDC w'Entebbe Jacqueline Kankunda ayogedde mivuyo gino. They are the people who are bringing that violence because the other man who bought, we chased him on ground. Kusimu emisegwanyi agambye nti yagulawo obukadde 330 era n'akola okunoonyereza ku ttaka lino nga tewali buzibu naye yeewuunya ate okulaba nga abasiraamu bamulwanyisa. Nasanga ettaka eryo kkalu nga tekuli kintu na kimu. Era mulimu ekiwayi ky'abasiraamu ekimu n'entuula nakyo n'enkyebuuzaako ne kinnyinnyonnyola nti wali buzibu eryo ettaka si lyaffe lya Ibula. Ategeezezza nti waliwo abasiraamu be yasinkanye n'abawa ensimbi obukadde 10 nga bamugambye nti be baddukanya ekifo kino ekitegeeza nti abasiraamu beerwanyisa bokka na bokka. Kuliko Kabiito ye yali imaamu w'omuzikiti ogwo nga kuliko Abdallah Kadiri yaliwo kati nga imaamu nga kuliko Juma ye chairman w'omuzikiti nga kuliko Isa Abirye ne bajja ne batwalako miliyoni 10 ng'abadde bakuuma ekifo ekyo era bakakasa kikyabwe. Godfrey Sempija yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV.